tambula n'omulembe gw'omwana omuwala beera ng'onyirira beera n'olususu olulungi era nga bagamba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye anti omukyala anyirira munnange gwe olabikirawo omukyala anyirira olabikirawo nti nno weeteeka mu ssente mujja mukole olususu olunaku olwaleero tugenda kukola olususu lwa ovacado tugenda kukozesa ovacado okulaba nti nno tukola olususu oluweweera olususu olulungi olususu olugenda okubeera nawe ebbanga lyonna nga owadde skin yo pigment ennungi obeere ne black ennungi black etaliimu magondogondo wano ng'oli mweru wano oli muddugavu wano oli green nga wenna ogiteeseteese bulungi jangu tubeere nga tugikolako. Hello fam, amannya yenze Shila Adita tonnaba kubanga subscribing ekigambo weekiryawo gwe kikonemu kya ready then notification bell nayo gikonemu bajja kuba bakuwa message bwe tutekayo video empya eri mwenna aba subscribing edda imbagala nnyo baganda bange mundi ku mutima temukomangaawo mweyongere okusubscribinga. I still need a lot of subscribers. I still need a lot of likes, a lot of comments. I need shares. Era bagamba baganda bange temukomoko. You can invite a friend omugambe ajje aberenga atwegata ku bino byenteekayo bijja kubeera nga bimugasa nawe bijja kukasa kasita otambulira ku mitendera gy'ebyo ebintu byenkuwadde muganda wange. So olunaku olwaleero today's video eri batya bwe tugenda okuba nga tukola ovacado face mask. Tugenda kola ovacado face mask egenda tuyambako ku lususu lwaffe. Ndowooza nze mundaba nze nabagamba nina olususu olulungi newonooba ndabyeko maaso ku maaso innyirira nina skin erimu kati n'akamasamasa ate okuva lwe nakwata ku shea seeds onenkwata ku flax seeds ndowooza mundaba okuva lwe nateekamu flax seeds natandise n'okujja obubalabe wano ndowoozemu mugiraba ne wano eno mubulaba boneeno anti masiki yo olwamala ogikola n'engiteekamu neetandika okuba ng'ensika n'enkakanyaza Facebook ngenda okubyozaamu enkeera munnange nga ntandise okuba nga nfunayo obusipooti obutono ekiraga nti nno munnange method eyeekola gwe gigezeeko don't give up bwe kiba kyetagisa gikozesa everyday it's okay, you have time. Buli woba omaliriza okukola giteekemu, buli woba omaliriza okukola giteekemu. Do it for 1 week, do it for 2 weeks okufuna results ennungi. So baganda bange, let's go straight to the video. So nga mwenna mwe mukimanyi nti nno tuzzenga tusoma ebintu ebikwatagana ku skin. Ky'otalina kwerabira gegano amazzi. Munywe nnyo amazzi. Amazzi nago gagenda kuyamba okubanga gooza mu lubuto okujjamu obwo obukyafu. Skin yaffe okubeera nti nkyafu kitandikira direct kuva mu lubuto lwaffe okuba nti nno lukyafu. Munywengayo nnyo ko ku mazzi ate era mwediwaminge nako nga nze manyi okwediwamingako okutta ebyo ebiwuka ebiyinza okuba nga nabyo bireetera skin yange okuba nga terabika bulungi. So gwe ayina omubisi twetagayo ebijiiko byo 3, twetagayo ovacado bulungi nnyo era neggi. Twetaga ingredients zino wammanga okukola avocado face mask. Twetaga eggi, twetaga omubisi honey, twetaga eggi naye twetaga injuba yokka. Okwate akabaweloko akalungi otekemu eggiiko 3 ez'omubisi. Okwate ovacado ojjemu eggiiko 3 eza ovacado musalemu ojjeko paati emu, ojjeko ekijiiko ekisooka okiteeke mu kabawelo, ekyokubiri oteeke mu bakabawelo, ekyokusatu oteeke mu kabawelo, oteekemu eggiiko zo 2 ez'omubisi, eno jjiiko emu, eno jjiiko 2. Omale okwate eggi lyase okenenulemu ag'amazzi ameeru si ge twetaaga. Twetaaga njuba, enjuba yeriwa ye ya yellow. Enjuba eyo omale ogisuule mu kabawero ng'otadde biri byonna. Tandika okukuba n'eggiiko. Oshegedde bulungi, otaddemu ovacado, otaddemu omubisi,
otaddemu neji ebyo byonna ebintu bikola ku skin bintu birungi nnyo bina ingredients ez'amaanyi ate nga ebyetaaga mu mubiri bw'omala obbikuba bireke byetabule kwata engalo zo ne gloves obeere nga oteeka mu skin yo yonna yonna mu face yo yonna yonna eno yonna yonna waggulu beera nga oteekayo teeka mu face yonna biteekemu bulungi nnyo face yo ekalire bulungi nnyo obirekemu eddakiika 30 minutes 30 minutes ezo we ziggwako funa warm water bulungi nnyo oteekemu kasabbuuni ko katini nnyo oba ka shampoo ko katino nnyo amatondo nga 2 onaaze mu face yo bulungi nnyo oba omaze okunaaza mu face yo gikaze bulungi nnyo era wona ogikwatako ogenda giwulira ng'eserera prosedi eyo gikole for 1 week ogenda kubanga ofunyewo enjawulo video yaffe ekomye wano olunaku olwaleero amannya nsigadde yenze Shila Adita atanaba kuba ng'osubscribinga olikinge okommentinge osharinge choba teweerabira notification bell tap on it bajja kuba bakuwa message buli otekayo video empya imbagala nnyo bye